tukusaako program ttaka yenyaffe nga tutunulira ensonga z'ettaka. Olunaku olwaleero twagadde tutunulire ku nsonga ate ey'obubbi oba obufere mu ttaka. Njagadde nsooke n'okuleeta munnamateeka era nga olunaku olwaleero ndi ne kanso Nalukoola nga njagala atubuulire ebigambo byagenda okutubuulira. Gwe apulaninga okugula ettaka omwaka guno, gwe apulaninga okuba nti oba oli awo naawe otunda ettaka lino, okubeera omwegendereza oba naawe okuba nga obiteeka mu nkola, oba oli awo okulemwa ogwa mu katego k'abafere. Kanso Nalukoola, nsanyusa okulaba ku terefayini yaffe nga bwe nva okutegeeza Abannayuganda ensonga y'ettaka nsonga nkulu nnyo era buli lwe nkuleeta mba njagala abantu bano obannyonnyole era obabuulire ebyo by'obabuulidde era bye bannyonnyodde basobole okubikozesa okuyambibwa oba n'okubeera ku bwerinde. Ensonga ya bufere mu ttaka, biki ebyo ebikulu by'oyinza okugamba omuntu oyo ayagala okugula oba oli awo n'okutunda ettaka? Omanyi ekisooka kansooke nkwebaze, weebale nnyo okunkyaza nate. Abantu si bangi abazuula abalala nti balimu empeke. Kyova olaba ebitontome bingi tebiyimbiddwa, bannyini byo bagenze nabyo okulunda embogo. Naye abali kusiima ggwe ne banno ate oba oli awo be abalijja oluvannyuma lwaffe, abalitegeera nti gw'omu kwabo abantetenkanya nenvaamu ebigambo ebimu ebyamakulu ebisobola okuyamba bannansi. Ensonga ezikwata ku ttaka nkulu nnyo era nga tezeetaaka kuzannyiramu bw'oba nga lyoyogerako, kuba buli lw'olowooza ku kukulaakulana oba okukola eby'amaanyi, ttaka lye lisooka. Bwe twali tusoma ebyenfuna baatugamba nga kye bayita factors of production, ezo ensonga enkulu ennyo eziyamba bw'oba oyagala okubaako n'ebyo by'okola. Naye empagi sseddugge ttaka, kuba tewali kikolebwa nga tekikoleddwa ku ttaka. Olaba n'ekizungirizi kisinziira ku ttaka kiryoke kigende mu bwengula. Kale nabwe ekiti ettaka lisaana bwegendereza. Anaagula ettaka taligula ng'agula nakati oba ennyaanya, asooka kwetegereza kyagenda okugula. Waliwo le bakusongera ku lusozi naye ng'ekyapa kye bakuwadde kya lutobazi. Ne bakusongera ku kataka akalungi w'ogenda okuzimba kalinaayo, naye ng'amazima ekyapa bw'onooba oyerudde empenda ng'ofunye omupunta nga round about nga luguudo oluwedde emirimu. Anaagula ettaka takoma ku kunoonyereza ku ttaka eryo lyokka, wabula n'oyo alimuguza. Yaba foona azze mu maaso gange aŋŋamba nti ye Katamba Semakookiro oba ye ddala, aŋŋamba nti omuntu ono nti ye Ssemwogerere bali okwabwe ye ddala gwe ŋŋenda okugulako ettaka. Ebigambo ebyo bikulu nnyo. Kale nabwe ekiti oyo gw'ogenda okugulako ettaka akuwa endagamuntu ogirabe, ogende mu kakkalabizo ly'ebyettaka oyaze ozuule oba ddala ekyapa kino ekyogerwako gye kiri era kiri mu mannya g'oyo yennyini gw'olinaye gw'okolagana naye. Oleme kkomooko ogende ne ku kyalo, waliwo kye bayita due diligence. Ne banneiba balirwana oyogerako nabo, ab'obuyinza abatwala awo oyogerako nabo, ozuule oba ddala omusajja ono gw'olaba mu kafaananyi ye mutuufu. Okuleeta omupunta kikulu nnyo, okuzuula wa ettaka lino we lisangibwa, ye abafu obunene obwogerwako ku kyapa era ddala ne wali bwe kiri. Kuba osobola okwesanga nga bakuguza eka namba ze decimals 100 kye kisaawe ky'omupiira, naye nga bw'ogenda okebere oba ddala weeriri nga waliwo decimals 6 nga teriwera. Ensonga lwaki weetaaga omupunta gy'ayaze apunte olabire ddala oba ettaka eryo lye bagenda okukuguza likola ki, liwerawo awo. Ye abaffe ekyapa kyava mwani olumu waliwo lwe tutuukawo awo, ono akiriko ng'ani? Waliwo lw'ogula ettaka ng'akiriko lwa ku ofiisi gye yafuna, so si kikye ng'omuntu, ng'akiriko nga administrator eyaweebwa obuyinza okuddukanya ebyobugagga by'omugenzi,
so si kutunda. Era osanga ekyapa ekyo baba bakiwandiika bateekako ne bagamba Luyimbazi Nalukoola, administrator wa ebyobugagga by'omugenzi nteyafa. Sinnannyini kyandibadde kirungi bw'oba ogenda okugula ettaka eriringa eryo omale okufuna abalina okuganyulwa mu ttaka eryo mu byobugagga ebyo nabo bakuteereko omukono. Kubanga ogenda kufuuka omu ku abo abaganyulwa ate nga si kyoli nga gwoze buzzi kugula. Kyalibadde kirungi nnyo n'ogula ettaka ng'oligula ku oyo eyaganyulwa, so ono olina obuyinza okukuŋŋaanya ebyobugagga by'omugenzi, okusasulamu amabanja n'okutemaatema agabire buli omu. Kale emirundi mingi abantu bagenze ssente zaabwe ne zibafaako mu ngeri eyo. Ekirala waliyo oli ajja n'akulimba ng'akutte ekyapa mu ngalo nga yeefudde katugambe Manerenda. Ne wajja omulala n'agamba Manerenda alina ekyapa kyange. Manerenda n'akutwala ku ttaka. Gwe n'oliraba nga ddungi n'oligula nga tonnaba kwerula, olwo nno bakubbye. Kubanga bagenda kusooka bakusabeyo obusente obutono, ettaka katugambe lya miliyoni 6. Bagamba tuweeyaaga tugira tulyako twekubeko enfuufu nga bw'onoonyereza. Kumbe kwe bakomye ate naawe awo wookomye balabako. Bakubbye nga tonnaba kusasula ttaka. Sooka oyerule, sooka onoonyereze ku bantu abo, sooka ogende eri bannyini ttaka. Abantu bangi bawaayo n'ennyumba zaabwe n'ebyapa byabwe, abalala babbireko bannaabwe nga naye ali mu lukwo olw'obubbi. Abo nabo beegendereze, kubanga oli ajja kubanga erinnya lye ettuufu ye Mazinga, naye ajje yeeyite Luyimbazi. Olw'okubanga Luyimbazi yennyini kyapa, ye yeekweka akwate ekyapa akiwe Mazinga. Mazinga alyoka atwala essente ze olw'okuba bw'onookebera eri mu wesi y'ettaka ojja kusanga ng'ono yeeyise Luyimbazi, ng'era bw'okeberayo Luyimbazi yaliyo. Olw'okuba totutte buvunaanyizibwa kufuna ndagamuntu ye, kubuuza ku bakitundu ekyo nti ddala ono omusajja mumumanyo ne yeeyise Luyimbazi, olwo ogenda kwesanga ng'omuntu gw'okalaganye naye bamuyita Mazinga naye nga yeefudde Luyimbazi. Bw'onaamala okusasula, Luyimbazi aveeyo akubuuze ddi lwe yali akulabyeko, ddi lwe wakolaganako naye ku ttaka lye omutuufu, nga ye ggwe we wagulira yali yeekwesa emabega w'omuti. Bano ne bakuguza abatali batuufu. Luyimbazi omutuufu bw'agenda okuvaayo naawe kennyini eyagula ng'ogamba nti ono simumanyi sikolaganangako naye, ogenda okwesanga nga bakubbye abafere bali mu nsi muno. Naye oteekwa okwefaako buli kaseera. Omanyi abafere tebagenda kuggwaawo kubanga bazaalibwa buli kaseera. Era n'abo bafala abatafaayo kunoonyereza nga bagula nabo tebagenda kuggwaayo kubanga bazaalibwa buli kaseera. Nabwe kityo weenoonye, noonya okumanya ku nsonga z'ebyettaka. Gula bapuliida n'abapunta, noonyereza linnyirira yafeesi z'ebyettaka n'ez'abeero si. Onoonyereze bw'oba ogula ettaka topapirira. Omanye edda bwe twagulanga Seruwale ng'ogenda eyo mu katale gamba mu Owino, oli kavubuka kato olina sayizi 26 naye akuguza empale ng'akupapya, ogenda okutuuka eka nga waguze sayizi 36. Awo nno loosi teyabanga nnene nnyo kuba obusente bwabanga butonotono. Naye muganda wange ettaka waliwo abamu be babbako obuwumbi obukadde 100. Lwaki opapa? Saasaanya ssente nga tonnaba kuteeka ssente mu ttaka. Sooka onoonyereze waakiri bakutwaleko entonotono ezo ezikola ebisooka. Ate mwana wattu bw'oyiga mu kunoonyereza by'oba oyize bisobola okuyambako gye bujja bwe kiri, ne bw'oba nga bazitutte entono ezo ezisooka. Ky'oba oyize kitaasa obuwumbi obwalifudde mu maaso. Omugave njagala ogeraageranye. Singa obadde ogula Mercedes Benz ku bukadde bwa siringisi 8, naye nga bw'ogenda ne bagikebera ku kompyuta okozesa emitwalo 5, wate singa ogula buguzi n'osanga nga gearbox nfunga ya bukadde 15, naye ng'emitwalo 5 gyabadde gikuyamba okuzuula oba ddala emmotoka eno ntereevu. N'otaase 18 n'ekitundu.
kale nabwe kityo oyo atayagala kusooka kunoonyereza muleka afiirwe. Waliwo embeera ey'okugenda mu bannaffe ab'amateeka ku mulundi guno ntegeeza Uganda erina department namba mu kunoonyereza ku ttaka eya poliisi, naye n'osiŋŋaana nga nayo waliyo abafere abeekobaana ne bano wansi eno awo kituuse. Kakati bw'ozuula nti nabo bafere ate nabo osobola obbakwatako ng'ogenda eri abo ababakulira babavunaane. Tokkiriza bukkiriza bigambo bikugambiddwa. Buli bw'olaba nga waliyo omuntu ow'amaanyi waggulu era waliyo omulala. Kankubuulire na kano mbadde nkeerabidde. Mu nsangi zino olw'okuba bakimanyi nti Ssaabasajja Kabaka tatera nnyo kulwana nnyo kujja bantu be abazaana n'abasajja be okubagoba ku ttaka. Si bwe guli. Enteeseganya ze zisinga obukulu wakati w'abantu abo ne Buganda Land Board. Abantu bangi bakusobola n'okuguza ekibanja ku ttaka ne bagamba nti wano wa Buganda Land Board. Naye naawe olw'obutaagala kukolagana na Buganda Land Board kusasula misoseji egyetaagisa n'ogula ekibanja. Kumbe ekibanja ky'oguze okiguze ku ttaka lya Nalukoola nga si lya BLB. Si lya BLB kubanga bo bakola ku lwa Ssaabasajja Kabaka balina engeri gye bagumiikiriza. Kakati ekyo kireetera abantu bangi okutuuma ebibanja byabwe nti biri ku ttaka lyani lya Buganda eryogula n'agula. So nga tesinga wagenze mu kakalabizo lya Buganda Land Board. Kale nno ekyo nakyo kikulu. Awo naawe babeera bakuzizzaako omusango. Olumu tuyinza okugamba nti obtaining money by false pretense, okufuna ssente mu lukujjukujju. Bw'oba wawaabira eyo eri abapoliisi ne bamala gakwata nsonga zo nga nzira ku kyombuuzizza. Era nabo abo abatakutte bulungi nsonga zo bawawaabire mu ofiisi ezibali waggulu. Ekyo nno ekitongole kya poliisi kirina n'abakola ku kulwa nti omutindo mulungi ogw'abakozi ba poliisi. Babayita ba PSU, Professional Standards Unit. Batuula saidi eri nga ebukoto awo. Osobola okugendayo n'obawawaabira. N'eri bakama baabwe bw'otwalayo ensonga basobola okukuyamba. Ate bw'osanga nga bo ng'abantu basobola okuwawaabirwa ng'oweereddwa amagezi bannamateeka abo, osobola obbawawaabira ng'abantu essente zo ne bazizza bwe baba bakubbye, oba bw'olaba nga wabaddewo ekkobaane erikuleetedde okufiirizibwa. Bingi ebisobola okukolebwa. Teriyo ali waggulu w'amateeka. Olaba n'oyo afuga kuno era naye tali waggulu w'amateeka alina kugoberera nga bwe galambika. Nga tumaliriza kanso. Omuntu singa alaba nti oba oli awo ensimbi zagenda okusaasaanya mu kugoba ku musango ogwo paka lwaguggusa nnyingi n'okusinga ensimbi zeyateekamu oba ziri ze bamutwalako, omwa magezi ki? Waliyo ne bapuliida abayambako abantu okubawolereza bwe baba nga tebalina ssente. Nkimanyi nti ne Ssaabasajja Kabaka yateekawo wano yafeesi ey'abapuliida abakola ku nsonga ezo. Batuula wano ku Bulange. Waliyo abamuzirimu Center for Justice and Law. Waliyo ze bayita Justice Centers naawe Mmenga awo balinawo ekkakkalabizo. Waliwo ba Christian Law Fraternity nabo balina. Kakati osobola okugendayo eyo. Naye kyenyagala obbategeeza abantu bange abali eyo nti obwenkanya bwakkaayanira. Obwenkanya tebufunibwa bufunibwa. Ekirala bw'oba olwaniridde obwenkanya bwo obeera olwaniridde n'obwenkanya bw'abalala oba onfuna. Okimanyi nti omuntu bw'aba nga akulyaza amaanyiza oba nga akubbyeko essente zo mu lukujjukujju, bw'omuwawaabira n'omuggusa kooti n'ezuula nti omuntu oyo asaanye okusibwa oba okuliwa, aba afuuse ekyokulabirako eri abantu b'ensi eno nti bwe weeyisa bw'otyo ovunaanibwa ne gukukka mu vvi ne bakuwa ekibonerezo. Ekirala abantu bangi bayiga nti ebikolwa ebyo si bituufu. Singa baba bamututte mu kawome kireetera omuntu oyo mujja mu bantu ne bafunako ku buweerero. Na bwe kityo bw'olwanirira obwenkanya oba tolwaniridde bubwo wekka,
wabula oba olwaniridde naffe ffenna abaalirumiziddwa omuntu oyo. Bassebo ne bannyaba abali eyo abandabye n'okumpuliriza, mwebale nnyo kumpuliriza. Nvunaanyizibwa ku bigambo bye njogedde, naye nammwe muvunaanyizibwa ku ngeri gye mubitegeddemu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka awangaale.